Kubaita David Lutalo nako lwajjo yavuddeyo mawulire nasobola okubatenga atangaza ku nsonga ez'enjawulo ku luyimba olwo bayita babongote n'ekivulu kya Fik Fameika ogamba nti omukulu Fik Fameika yamukiika ekivulu. Ndowooza wiiki eno Fik Fameika naye yayogerako ne bannamawulire ne yeebuuza omuyimbi gwe bayita Lutalo ye tamutegeera olw'ensonga yamukiika ekivulu ate nga embeera nga si nnungi. Yagamba bw'ati: anti nga bwe nkugambye nze nakitegeddeko gye show yange nze nagiteeka out ndowooza omwezi nga mulamba emabega, so olina kubuuza Lutalo oba teyategeddeko ku show yange oba yagitegeddeko nebeera nga nakipimamu ye ku side ye nga kiri okay, okitegeera, but nze sandi kikoze singa yenze I wouldn't do it kubanga ne show. Aya basi omukulu David Lutalo yategeezezza nti omuyimbi gwe bayita Fik Fameika mukwano gwe nnyo era abadde bagenda kukola kolabo. Era oluyimba lubadde mu pipeline nga bagenda dukola wabula abadde takiwulira nkonti ekivulu kye kiriyo nga 26. Lutalo agambye bw'ati: maze emyaka 15 oba 14 nga siyimbangako ku Serena. So eno show yange oluvannyuma lw'emyaka 14 nga siyimbangako 15 ndi ku Serena. Gwe mulundi gwange ogusoza nnyo ate nze nina okubeera ne pressure kubanga mbadde n'akava erugogo, naye ate nkimanyi bulungi nti abantu b'erugogo balala nnyo kubagenda ku Serena. Beera eyo nkowoola abafanzi ba Fik Fameika nga 26 bagende bamuwagire cricket over erugogo. Yankubira bulungi nnyo nga neebuuzaako nti kituufu ndi kwa 27. Nemugamba yes bro, kuba tubadde twogerawo tulina plan ya collab. Nemugamba yes nga 27 nina show ku Serena ya kituufu. Nagamba nange mbadde ntunula wano mu dates nina gundi ayinza okuba oba yali announcingako dda. Kitegedde omukulu Fik Fameika ayinza okuba yayogera naye nga teyabookinga oba oliawo. Omukulu David Lutalo ayogeddeko ku nsonga z'oluyimba luno lwamuvumye ennyo lwe bayita babongote. Ogamba nti ye si wa byabufuzi. Lutalo atandise bw'ati, agamba nti ye alwana naye alwana na Katonda kubanga ye gwe yeesigawulira. Simanyi yonna gye baagala oyita, nze mbasabye bayiteyo kubanga nze neesiga Katonda. Nze tebalwana nange, balwana na Katonda direct kubanga nze sitankulanako Lutalo. Ate nze Lutalo entalo ntankula zaaki. Anyone can fight anyone. Tosobola kudetectinga mulabe nti wano Katonda bwakuwa omukisa solo okudetectinga nti wano waliwo mulabe. N'emirundi egisinga balabe baffe tubeera nabo, balabe baffe tutambula nabo, tulya nabo, tuseka nabo nga tomanyi nti ono mulabe wo. So sisobola kuba specific neŋŋamba nti ono naye nga naawe okiraba oli bw'ava eri n'ogamba nti bannange nalidde emmere ku ssaawa 6 n'agamba nti oli n'agamba nti David yagambye alidde ebitole by'emmere 6 kweganga oli akyusaamu ebigambo alabe wawo okoledde ensobi nti baneta kati ne kitandikira olabira ddala nga waliwo obulabe, waliwo apushinga, waliwo akola bona. Kitegedde ye mukulu Lutalo ng'ayogera era akyalemeddeko mbu ye muyimbi si munnabyabufuzi. Agamba atya: music is music, politics is politics. Ekyo tetugenda nakiteesaako. Music yaliwo nga temunnamanya nti waliyo politics. Music nga wali fe twajja lwa music si lwa politics. Nali ngamba abantu nti ensi yaffe si bwetyo bwe tuttingana ne twetemako emitwe ffeffe nnyini waje tulaga waje tugenda singa obubina tuba tubutambuliza bweru ng'empala eri mu bisambi. Ezo ennyimba ezikwata ku abantu kuba nze omulimu gwenkola guyuniting abantu. Buli wabaawo okweyawula bwe kuti nze siba na business. So nga ali mu business eno kuba okuyimba yadde nkunyumirwa yatandika passion naye ejja n'otuuka ate ne gufuuka omulimu. So ekiseera bwe kituuka nga waliwo kyonna kyonna ekyagala okwawula abantu, oli ogwa mu kibiina kino ogwa mu gundi tetugwane abayimbi tebagwanide nakuba mpozi ng'osazeewo ekiseera nti kati ndi ready for politics. Aya basi omukulu bw'ayimiridde bw'atyo ku luyimba lwe bayita babongote atunnyonnyodde oluyimba luno. Babongote oluyimba agamba bw'ati: eva kubeera nti bw'okula n'otuuka myaka gyange emirundi egisinga oba n'abalabe bangi abamujja tobamanyi, abamu babeerawo kulwokubanga oli ng'omunyiiza lwaki buli lunaku, lwaki buli dakiika ye, lwaki buli dakiika Lutalo n'omunyiiza nga tomanyi. Kati omuntu oyo n'atandika okudamaginga image yo, n'atandika okudamaginga business yo, n'atandika okudamaginga obulamu bwo. Abantu abasinga
tuyita mu mbeera eyo bwetyo naye nga tetulina saala ntuufu kuba ffe abakkiriza Bible etugamba nti musabirenga nnyo balabe bammwe so mu mbeera eyo ebitabo byogera bwe bityo naye ffe ng'abantu kyali kyatulema okwatula so nenkyatula ku luno ate abantu ne bakiraba nti wamma kituufu omulabe wo bw'abeerako obulungi bane naawe ofuna kalembereza era tugenda basimulira ng'eyo essaala eyo ebeere essaala eyo mpanguzi nnyo kitegedde bw'ategeezezza abagambye nti ku Serena endongo agenda gikuba kubanga obusungu bw'ayina ennaku zino buli bwe buti ngenda balumba nga gwe bookera ku mulimu gwo buli lunaku nze kati nkoze show after 4 months gwookerayo buli lunaku ani alina omululu ku nze naawe keera buli lunaku n'ogenda toyosaamu n'olumu nze ngenze nga wabula emyezi ena nengenda nenziramu nenkola show eriyo n'abazikola no every Friday ng'alina waabeera buli Friday obamanyi bulungi nnyo omanyi show ezo bwezi nga buli Friday that's being hard working teri agenda kukolerera gwe olina okukola wennyini so ndi hard working ngenda kuddayo ku Serena nga 27 nkuba abantu bawo omuziki nze kyenjagala nconcentratingeko kwe kuwa Serena kye yeetaaga ng'ekifo ekyo sente basasudde emitwalo 15 ku miliyoni 3 bafunye batya kitegedde Fik Fameika yavudde ku mukulu gwera ategeeza kati oba bakolera ki yamanyi awa show eriyo nga 26 cricket over nategeeza nti abalabe baffe babeera mikwano gyaffe abantu mujje mbungi lugogo Fik Fameika bwe yagambye Lutalo wano yayogeddeko n'agamba nti ku show enjawulo ya Fik Fameika ne Lutalo audience za njawulo nnyo egenda ku Serena n'ezigenda e Lugogo nembeera nazo ate no Freedom City twajjeeko nzije waliwo yadde agenda ogikola netugamba katusooke tubaleke kubanga waliwo audience era bwe twawulidde ekya Fik tumanya audience eno esobola okugenda ate ne supporting eri kubanga omuntu asobola okugenda ku Freedom City asobola okugenda wa eri naye ate okuserena byanjawulo nnyo mbadde nkola mu kibuga Freedom City mbadde ntera ogikola mbadde ntera okukola nikani mbadde nezo na audience zenoonya ku luno audience za njawulo munnange audience za njawulo kiri ngamba audience y'okuserena gye maze emyaka 15 nga siyimbirangako kintu kiri totally different ate nze mbagamba oba nakyogeddeko dda wano nti gookera ku mulimu buli lunaku kati nze akoze after 4 months aya basi abategeka ebivulu mwetegeke kubanga Lutalo agamba ajja babongote January agenda kutalaga kaalo ku kaalo wulira agambye si buli myezi ena buli wiiki agenda kutalaga myezi ena kati nze nkubuulira n'emyezi ena kitono manyi okumala wiiki nambanga zonna nziyimba nengenda e Busoga nengenda e Gundi nengenda e Mbalala nengenda wa Busoga n'ogamba nti kati mu Busoga kankolemu show 10 n'ozikola ovaayo kubanga abantu baba bangi tuzikole Masaka n'okola ekyotera kanko example n'okola ne Masaka mu town kitegedde David Lutalo agamba nti okwatagana promoter eyamuguze ku Serena oluyimba olwamukutteko nnyo era Fik Fameika waba agamba okulukyusa ayina kutuukirira oli omugagga naye ensonga zayiseewo nze waliwo omugagga partner yajja nayagala tukole show babiri yatalina mu bya music naganze lino limba walukubye nfa bufi bali banzise nanyumiza emboozi waliwo mukwano gwe yali yesiga nnyo nakola bwati nagasho tugikole konze bogambye konze ate munsi tunoonyaki anti nze musajja yasembayo kwetegeka seyinako buzibu omulala bwantegeka okubeera ne partner oba okitegedde bulungi muba mugenda kusharinga losses muba mugenda kusharinga ye David Lutalo ng'ategeeza ensonga ezo agambye nti ku muyimbi gwe bayita Ronald Mayinja waba ategese ekivulu kisobola okukola ennyo Lutalo banna agambye nti Mayinja legend David Lutalo omukulu ono Ronald Mayinja akomyewo mu ggwanga David Lutalo amwogerako bw'ati lwaki tagikola oyo tumulabirako bingi nnyo twetaaga omulabirako abaana abaliddawo bakyetaaga omulabirako bintu bingi nnyo bayimbi bameka abakozi byeyakako nze ebyo sibimanyi Katonda yasalawo nze ebyo sibimanyi ebyo yayokyeza